Tukulamusizaako nnyo munnaffe gwe wena atugoberera abayagaliza Uganda ebirungi. Mugyebale, tetujja kulema kubeebaza abasinze okutugoberera, okusubscribinga ku Spike News Uganda, abatuwabula, abatukubira ku busimu, abakomentinga, abasharinga. Mwena mwebale, mulimu gwe mukola gwa ttendo era gusaana engalo. Tujja kutumirako nnyo oyo yenna abeereyo n'agamba nti Spike News leero ng'aluddewo. Kitegeera anti mubimanyi fe obuyambi bwe twagala buli bumu, oba support ya subscription yokka. Bwe tuliyagala ssente tuli bagamba. Kati ensonga gye twagala okwogerako tezandibadde nnyingi kubanga munange ebiri mu Uganda mubiraba. Omanyi Uganda yaffe eno erina ennyuma gy'ennyumamu. Abalala nga bwe bakaaba ate abalala babajaganya, abalala nga bajaganya mubamu kwegamba ebintu bingi. Naye kikyasinze mu Uganda bya diversion. Omanyi ekintu diversion kino tugenda omanyi ekintu kati tumala ne tuganda waza ebintu ebimu nga amakulu gakyo gandivuddeyo bulungi mu Luzungu naye twakifuula kya Luganda. Ate bwe kifuuka eky'Oluganda netukikozesa ennyo tukijungulula nekiba nga tekyalina makulu kuba okitegeera. Kati Uganda nga bwogiraba, bano abakulu oba abantu baffe ab'amanya oba ab'ebitiibwa nga bebongera okufa. Leero omuziiko ono enkya ne muziiko oli, luli ne babuuza ono aliwa, mugenda okuyisawo ennaku nti ate yafudde. Kitegeera kyokka ekisinga okwewuunyisa mu byonna, omuntu afudde n'abeera ow'ebbe, sente ezimuteekebwamu nti bateekateeka maziika ge simanyi biki, n'owulira sente ziri mu bukadde na bukadde bwa nsimbi. Kyokka ekyo kale kyandibadde awo kubanga era munange entaana oba enyiridde etya oba efaananye etya obeera ogenze. Okitegeera? Kati wakati mu kulaba ebyo byonna ng'ono afa oli afa ate ebyobaata tebitegeerekeka. Tulina challenge nene nnyo mu Kampala oba mu Uganda yaffe eno. Emyaka gy'abantu bali be twayitanga mbu tebaasoma, Uganda twali tulina amalwaliro. Twalina eddwaliro International Referral Hospital ng'ey'e Mulago, Kawolo, Kiruddu. Amalwaliro ago nga gakola era ng'omuntu agamba nti ngenze Mulago abeera agenze Mulago, yali asobola okufuna savisi yonna. Era abakulu abanene abasinga babajanjabiranga Mulago. Naye olwaliiro osanga nti ono yafiiridde Kenya, ate oli yafiiridde Nairobi, ate ono yafiiridde. Ndowooza abamu tunatera kubatwala South Sudan kujanjabirwa eyo. Ekyebuuzibwa kyo ki ekiri mu Kenya ffe kye tutalina mu Uganda? Netubulwako yadde n'eddwaliro erimu etugamba nti lino lyakolebwa kubanga namaala agalimu simanya yakike simanya biki keesi byani ebyo. Those are private hospitals. Naye tulina amalwaliro gaffe aga gavumenti. Amalwaliro gafaawo, ebyobujjanjabi ne bigenda bifuuka ebyebbeeyi. Kyokka nga those are the basic needs omuntu wa wansi ziyandibadde afuna mu musolo gwe tuwa. Ndowooza Uganda y'emu ku nsi gy'osasulira omusolo n'otamanya kye gukola oba n'otafunamu mu musolo gwo gw'osasudde. Okitegeera? Uganda yaffe. So nno munnange byebyo, naye twongere okusaba tumanya. Omanyi Uganda yaffe eno okuva dda
twalinamu enkola ey'obukulembeze bw'ennono. Manye ennono zino zirina ebintu bingi bye zituyamba. Nga tosanga mwana kati oba nga tosanga omuntu omukulu nga bwebadde ennaku zino ku social media ne bavumagana ne bawemula, nosanga nti ate ono omwana ate avuma nnyina, oli avuma kitaawe, ate taata akola bw'ati. Ebiseera biri walingawo abantu abasobola okutuula n'abantu bano ne balungamya oba ne battaanya ensonga. Sawa zino bannange tekikyaliwo, obuwangwa bwonoonese, kitegeera oba twandizeeyoko ku buwangwa kubanga ebintu nga bingi bigootaanye. Mwalabye wano nze muyita Diversion nti omwana omuwala ate ne taata we simanyi bamugobeseza abako, simanyi bamugambye batya, bamuganye okukyala omukote. Sitole mpanvu naye kino kyonna kivudde ku ki? Olaba Uganda before independence, omanyi Uganda amawanga gegatta okola Uganda, ekyo teri atakimanyi. That's the reality. N'amawanga gano okola okwegatta era kwava mu kuteesa. Ndowooza Uganda y'emu ku nsi ezitalwanira independence byali byakuteeseganya. Independence bwetyo ne tugifuna, yadde kale tetwali colonized. Uganda was a protectorate. Sano munange ebintu bwe bityo. Kati nno olwabadde tetuli busa, nabawo omukulembeze MP Mulamba wa mu kibiina kya NUP, ekibiina kyaffe kitwalwanirira era oboza ogobeera Spike News. Ndowooza y'emu ku mikutu egikyasinza okupromotinga NUP. Omanyi okuva 2020 mu biseera bya campaign abantu bangi bazze bawambibwa, bazze basibwa, bazze battibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Ekyo teri atakimanyi. Abaana abato, abantu abakulu, abakazi, abasajja, abavubuka, nkugamba ki, bazze bawambibwa. Abamu we batabawambira mu drone, alaba babanona kiro, abalaba batega ku makubo, ebintu bingi. Tulabyeko wano abantu abavuddeyo nga bonna bajjudde embale, emitwe bagikubyekubye, enjala bazisiseemu, amaaso, amannyo, engalo bazisazeeko. Abamu mpulira babalaawa n'obbalaawa, babanywesa omusu, ebintu bingi. Nogamba ye naye bannange, omuntu ng'olimu ekka, you are a human and you are a parent. Nokola ekintu ekyo mwana wa muno, really? Nze ngamba oba ebintu ebityo oba olaba Katonda amaana atonyigira notonyigira. Kuba omuntu nokola ekintu ekyo ku muntu muno, nosalako engalo mwana wa muno, yina n'omutanga avulula masira, musaayi, biki? Really? Nze waliwo byentunuulira ne ngamba Mukama, kino tekisaana. Kati kyabadde tuli awo, omukulu n'avaayo n'agamba nti oba twanditeeseza n'abatunyigiriza ne batuteera abaana baffe. Bannange abaana bali mu makomero okuviira ddala ku Besigye, bali mu makomero ag'enjawulo ate bakyabawamba, bakyasiba abaana. Ekiteeso ekyo nze nga Spike, ekiteeso ekyo nno kyabuzira, si kya muntu mutene nti amala gakikubawo. Ekiteeso ekyo nze mu kulaba okwange, okuteesa n'omulabeewo tekitegeeza nti omukkiriza. No please, gwe tulaba nk'okugenda mu kooti n'omuntu nga yakukoze ekibi, omulamuzi n'abagamba muteese kuba kweyagalira. Really?
kuba si kweyagalira naye ekyo ekiba kiriwo and it is the way to go. Abantu banaabagiza mu makomera banaakikomyawa. Omusajja yagambye tuteese batuteera abaana bano balina famire, abamu basajja bakulu, abalala bakazi bakulu, balina famire, balina abantu ab'okulabirira naye bali mu makomera bavundira eyo. Kati biseera bibino by'okusoma bizeemu okusoma kwa kawerege. Abaana abamu tebazeeyo mu masomero, bataata baabwe bali mu makomera, bamama baabwe bali mu makomera. Omuntu wavaayo n'ateesa bw'ati aba ateeseesa bubi. Bw'ateesa bw'atyo tekiba kibi, nze ndaba era nze sijja kumuvuma. Lwakuba system ey'okuteesezaamu eyinza okubeera n'obuzibu naye ekiteeso oba proposal si mbi. Ndowooza kye twandigambye nti kale tuba bakuteesa tuteekewo kimu bwe kiti na bwe kiti kigende mu maaso. Kubanga ebintu bya kooti bino birimu engeri y'obutankani. Ebintu bya kooti kubanga tulabyeko wano emisango mingi nga kooti esazeewo nti abantu babate, abakulu ne bagaana. Twalabako wano ba Edi Mutwe ebiseera biri bwe baba bakwata ekooti y'e Masaka ne bata ate ne bawamba. Enkuba esijjo yo nzijjukira waliwo kootero yamuta ate era ne baddamu ne bamuwamba. Wamu bijjukira ebiseera ebyo. Kati ebintu by'okuteesa ne bibeera awo bwe bityo okugamba abantu ne babeera nti tebabyesiga oba ekyo abantu kye bagezaako okuwakanya kuba sisitemu nfu. N'omuntu w'okuteesa naye abasajja sirabanga siri mukadde nnyo naye history speaks. Teri president munanfuusi nga musajja ono atukulembera. Ye muntu ateesa kintu kino ate nkya leero ateesa kino nkya n'omulaba nga akoze kirala. Ndowooza n'ogamba ono omusajja omukulu ku gino emyaka kikyategeeza. Statement gye siryerabira mu musajja omukulu oyo ku myaka kwalinga n'abaana bayita bazzukulu lwe baakuba amasasi mu baana abantu abali innocent ne bagenda bakubwa amasasi. N'avaayo n'agamba nga waliwo omukyala yali amubuuza ku interview but they were attacking police security forces. Bannange ekintu ekyo kyannuma n'okutuuka leero. N'otunula n'ogamba omusajja bano abamu emitwe girimu ki. So munnange ebintu byebyo sigadde Spike News Uganda nga bulijjo. Bannange subscribe twagala wanuke muntu wabule muntu werezeko kwegamba muntu ku mugundi ku maanyi. Tubagala nnyo Spike News Ugandans yaffe ffenna tulina okugirwanira mpaka omanya alwanira ekikye olugero mujadde mumalira yaawo naye mubeere bulungi ffenna buli omu yeetaaga munne. Wafukana kyemalira abakukowa